Kitalo nnyo nyini ddala baganda bange mwenna batwala ku Carlton Music amanya nze lujja. Mbeera si nnyangu nnyo, mbeera ya kinnyika ggobe nga tusinziira mu bitundu bya wano e Makindye, era nga kinjagala okubategeeza nti mukwano gwaffe muganda waffe comedian Kabuye Davis abasinga bwe bamanyi nga MC EZD amawulire we gakeeredde olunaku olwaleero nga tumaze okugategeera nti amaze okubeera nga assa omukaawo gw'enkomerero. Yajjako ku programu yaffe emu mu mbeera ey'okulaba nga ate tumusondera era abagiraba mwagiraba nga yeetaaga obukadde 25 obwa Uganda okubeera nga agende Nairobi mu mbeera ey'okulaba nga ate alongoosebwa. Ekyo tekyasobola kubeera nga ate kituukibwako, naye njagala okubeebaza mwenna abatulaba nti muganda waffe ono oluvannyuma lw'okuba nga yafuna omukisa okujja ku programu yaffe eyo ey'okubeera nga ate abasaba obuyambi, mwasobola okubeera nga mumudduukira mu mbeera y'ebyokulya, mu mbeera ya rent, mu mbeera ey'ebintu ebisookerwako mu bulamu obw'obulijjo. Jjukira nti nakyo yakyogerako nti yali asanga okusoomozebwa wano na wali, y'embeera ey'omuggalo ebyo byennyini muba mubisuubira. So twagendako ku Cancer Institute naye era ebifaananyi twabibalaga era nga embeera n'ateebera okubeera nga agitutemeratemera. Yatandika n'ekizimba ku sayidi ye ey'obulago we baakirongoosa ate ne kidda ku sayidi endala. Yali alina okubeera nga addangayo mu ddwaliro oluvannyuma lw'omwezi ku myezi 2 naye nga kyamwetaagisanga ssente emitwalo 7 oba akakadde ka Uganda buli bbanga eryo yali alina okubeera nga addayo. So kwegamba mbeera nga si nnyangu n'akatono, obusobozi bwa ssente ezo yali tabulina n'akatono. So awo wennyini ekizimba ate bwe kyasobola kubeera nga kittukira ne kimuluma ebitagambika at times ng'okwogera asikasi omukka. Muganda wange MC Godi naawe nyongera okubeera nga ate nkugamba nti guma muganda wo yatuvuddeko oba ye mbeera weeto Katonda gye yageze. MC Godi ono abeereddewo nnyo muganda w'ono Davis Kabuye mu mbeera yonna n'abalala bangi nnyo aba comedians abazze batambula naye. Bano baana ba ghetto naye mu mbeera ey'okwesitula bazze bakyali wamu, ne wabaddewo ebibasoomoza basigadde bali wamu, ne wabaddewo moments ez'okusanyuka ne batuuka olusi ku stage ez'akabi basigadde bakyali nnyo mu ghetto ne ba comedian bannaabwe abalala. Nga muze mukimanyi nti ghetto ezeezaala abaana bangi naye abasigala bakyali ne bannaabwe. So n'olw'embeera eyo ebifaananyi sofa weebityo webifaanana. So enteekateeka ekyagenda mu maaso y'okulaba nga bamuziika era nga ntegeddeko nti agenda kuba nga aziikibwa nakawuka olunaku olw'enkya ku ssaawa 8 era mu mbeera y'emu kyentegeddeko nti alese abaana 2. Ekyo kyo twakibategeeza mu programu erina omukyala abaddewo ayagala yenna okwegatta ku family nkugamba nti ddayo ku Carlton Music, searchinga EZD Carlton Music oddeyo mu programu eyo. Mulimu ennamba ze z'essimu ze twali tukozesa okuyitako engeri gye mulina omufunamu n'omuyambamu, zonna byalimu mu programu eyo. Ate obeere ng'oyongera okumanya byonna by'otategedde mu programu gy'oli mu kulaba oba mu bifaananyi by'oli mu kulaba eby'ennaku sofa kuba si mawulire malungi n'akatono. Naye nga kambakwase ate muganda wange mu Sudaani babadde bawangaalira nabo ne EZD ono oba n'embeera yonna nga bwe baddewo asofe ebifaananyi bwe bitambula abeere nga ate abibatemeratemera n'okusinga ku ekyo kyembawadde. Nze lujja eno ye Carlton Music ku lw'amawulire gonna agaba gatambula mu ggwanga Uganda n'okwetoolola ensi yonna. Kasooke nebaze mwena bali ku Carlton Music bannange mwebale nnyo mwebale ddala era tuso okusaasira abaganda bange mwena abawaayo kye mwawaayo eri muganda wange MCZD abayita guno omukutu owa Carlton Music. Bannange mbebaza mwakola kyamaanyi nnyo nekyannaku nnyo era okubeera mu maaso gammwe wanene okubanga nga nali mu kusaba okuyambibwa. Mbebaza mwanyamba mire esaawa ezimu era ndi mu maaso gammwe okubanga mbagamba nti muganda wange Kabuye Davis abasaga kumanyi nga MCZD abadde ngakola mu comedy store wa MC Godi. Ekigezo olunaku olwaleero 9 avudde mu bulamu bw'ensi eno. Abadde yalongoosebwa nga ali ku treatment naye olunaku olwaleero avudde mu bulamu bw'ensi eno. Jjukira obulwadde buno bwanyinyitira nga ali mu kkomera nga amaze okumukwata n'okumusiba mu erifeeza yaliwo nga bano abavubuka ba drone bamusiba emyezi 3 ekitalya naba nga avudde ku treatment. Kino ekizimbe ekyokubiri kyasinzira okuba nga kivaayo n'okuba nga kizimba ennyo okutukola matusobola obuyambi. Twebaza nti obulungi obuyambi bwasobola ne bulabika ku ssaawa esembayo ne bamujjanjaba
neizedi afudde agamba abayimbi tebamuyambye, abayimbi bayiriddewo omubiri tebamuyambye, abayimbi yakolera vidiyo, abayimbi basinga. Naye nga nebaza mwenna bannayuganda abagezezaako kyemugezezaako. Alese abaana babiri zeddi, omuwala n'omulala omuwala Kibebi Kiriyona. So nebaza mwenna bannayuganda abeeredde omuganda wange Mrs. Kabuye BBC, nebaza Captain Music, nebaza Obulizi Lujja mwana, nebaza Uncle Tony abeere babega kamera mwana. Bannange mbebaza mwebale nnyo temujjanga okwo kubanga nze mu Sudan bina byenkola yali muganda wange yanyingiza embeera eno gyendima y'ebidongo tuyirira endongo paka n'essaawa zino kubanga kyalimbe ebintu. Yali musajja oyo navudde mulamu bwensi eno yantendeka anyigiriza buli kimu. N'essaawa zino Mukama kanasobodde okugamba nti kamutwale ninga bannange mbadde mbasa mwenna abandala oba olina akaseera akayamba omuntu ng'okyamulina nga mulamu. Bannange muyambe aleme kubanga agamba nti temanyamba naye nga mwalina obusobozi. Bantu bangi babeereddewo munnange bagenda okumusiba. Yali ku campaign trail ya mubaka Palamisi Banyana ne bamukwata bamusiba, naye omubaka tasobodde kuvayo ng'amuyamba naye ng'adde n'obusobozi bwonna okusonda akasente okuwayo ebisi okuyamba omwana wa omubaka agaani. Naye bannayuganda mwenna mbebaza basobodde okukola kyemukoze kola muganda Mrs. Kabuye Davis. Mukama baddizeewo sijja kugera bingi naye Mukama baddizeewo mwenna abakoze kyemukoze mwenna kulwakola n'ensi yange. naye nga ensonga bwe ziti zibatuukako olw'ensonga ntuula ne basponsors baffe ab'enjawulo kwe kuli Sozo Properties ono ng'agula ebintu ebikozeko eby'omu nnyumba restaurants, gym, saloon, properties ng'amayumba n'amataka nga bikyali mu mbeera nnungi. Asangibwa Kireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu weeziri wansi awo. Kasamitala Cargo and Logistic Company ono yena akugamba nti jangu mukole business akusaabaliza ebintu okubijja e China abireete mu Uganda oba okubijja mu Uganda abitwale China mu nnaku 3-4 weddu kwegamba. Asangibwa ku Total ekizimbe kiriraanye Jesco mu kibuga wakati oba ku nnamba z'essimu eye China n'eye Uganda nga wozaba wansi awo. Ziwa and Sons bo bakusupplyingire ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe oleme kusula mu buliri bwesittaza obuliri ng'amasuuka mabi, blanketi nga tetegerekeka, mosquito net toyina kwegamba oyina abaziwa and Sons babere nga bakwasa mu nsonga ezifaanako ezo. Basangibwa ku Mukwana Arcade ennamba z'essimu weeziri wansi awo. Kato Akula Construction ate bo ne bagamba nti katukolere plan y'ennyumba eya buli kika kye wali yagadde ku levels zonna ey'omutindo ate bakutereko ne biodigester oba septic tanker kiyite kyonna kiwali kiyise kabuyonjo eyo eriko tetwala space tewunya ya sente ntono nnyo tenunwamu ya buwangaazi. So bano basangibwa na Lukolongo ate era n'ennamba z'essimu bazina wansi awo eza office osobola okubeera nga ate obafunira. Omukyala Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde. Ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music.